Thomas Bach ye president w'ekibiina ekiddukanya emizannyo gya Olympics mu nsi yonna ekya International Olympic Committee ow'okusatu okukyalako wano mu ggwanga ng'abalala ye Joan Samarach ne Joa Kirog. Ono atuuse mu ggwanga olwaleero nga Ayaniriziddwa Minisita omubeezi w'ebyemizannyo Peter Ogwang ng'ali wamu ne Nakinku mu muzannyo gw'emisinde nga yawangudde omudaali ogwa zzaabu mu mizannyo gya Olympics egyasembyeyo okuzannyibwa Joshua Cheptegei omukiise wa Uganda mu International Olympic Committee William Blake n'abalala. Thomas Bach agamba emizannyo gya Olympics gikulaakulanye nnyo mu nsi yonna era bazze bayambako amawanga ag'enjawulo okuteekateeka abazannyi abeetaba mu mizannyo gino. One of our main goals is to level the playing field between all the National Olympic Committees, and we are doing so with a program which is called Olympic Solidarity. And we have just increased this budget of Olympic Solidarity for the next Olympiad by 10% to $650 million. Thomas Bach ow'emyaka 7 asisinkanye bannabyamizannyo naddala abazze bakiikirira Uganda mu mizannyo gya Olympic. IOC President ono eyannonda okubeera IOC member, so mukwano gwange nnyo era nga Uganda Olympic Committee tubali tukola emirimu mingi. Waliwo project gye bayita Game Connect project ebadde mu refugee settlements. Ye project gyasinga okulaba nti nno emukwatako ennyo era kyekisinza okumuleeta wano. Thomas Bach agenda kukomekkereza obugenyi bw'enkya ng'asisinkana abantu ab'enjawulo okuli Minisita wa Uganda, abakulembeze ab'ebibiina eby'ebyemizannyo n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni.